life experience Uganda ate banage tubaniza nnyo ku channel yaffe abalungi mugamba mutya mikwano muli mutya abasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mugamba mutya mikwano amanya ne dobozi nza Asha nava namatubateera asiberaze kandi ne munage kama ozi tubawane no kubanga mukwano tukulambulira ensonga mu miramwa ejenjawulo tubawo kubanga ate ebintu byonna tubikwasaganya gomupya chikole o subscribing atera ka sharing n'abalala basobola kubanga ate banyumirwa tonyumirwa weka tokkiriza kubanga ate onyumirwa weka kama ozi gemanya Top TV. Okay ate nga banange nga kama ozi bwagambi abapya bambi mu subscribing mu sharing abakadde tubere part of us tubere nga mbozi ngazino kama onako lwairo tuyino mulamwa gwafe uli about ba ex bafe kwandaba onako lwalero oyina anti mayintwa kati wabera ngatanafuka ex abera happy papa abera love honey amanya gona tugabayita Mr. ninze ne amanya ganga asatu nebe ndi mugambuza kwe kama ngamabye itanga sazi nonga ex wo kama oyina ku number ya ex ocha ine number contact ya ex wo Musimu. Why rachimba nayo sokoleke omuntu wakuchawa bamulabewo omuntu wakuchata bamulabewo naye to oba toyina kyomwagaza kyamaanyi waba kuchaya bakuchaya kama enaku zino emwecha wa muntu kane kwe extent okubanga tuchayina number ye of course rachimba nayo ngate nino mulala what I know what I know for no buzibu tugeze kiro ex yagenda okunyamba yes omanyo omuntu gomusomo ogamba ngoyina ex wo ngoyina ex wo naye ngoli mufumbo oba ngoyina ex naye nga toyina nyinza okuba ndi mufumbo basiri kati nyinza okuba tugeze ndi mufumbo naye nga ex oyo nina ekintu kye nandyetaaze yayinza kinyambako ngachi ex akuyambe ki nga tugeze ina byatunda ate ntegese mikolo gyange yeka yabitunda sokoleke kama omukyawa abantu mubawalana manyi buli wobeera n'omuntu mulaavu ng'akulabye woofaanana nga nawe omulabye bwe mwekyawa aba akutadde nawe oba omutadde toba nansonga lwaki kugenda tugeze oli mufumbo oyina ex wo ex wo ogenda kumwagala gye bujja agenda kushakalanyiza amaka oli mufumbo oli mukubukutana brand nzo kuba siri mufumbo ate era manya tagenda kwagala nkesi ne waba akomyewo waba akugambye nti akuchayo bama mwechayo okubeera ne ex wange nga my friend tekitegeeza nti tugenda kwedetinga oba tugenda kudda muzi biri bye twakola teba kikulimba era tekiriyo sokoleke abantu abasinkana ex babeera beddamu leba babeddamu bawo takulimba ngambo ex wange inchamu tuchali bamikwano manya bumanya nti bedetinga yikama baba beta nava kati ex wange muwalane anti kati awo kijira okubanga bayitandika okwefuulinga mwenna babiri nava ina ex wa mwita Brian omwami wa ina ex wa mwita Aisha kati ate obeera nogamba lwaki ate bane habi ina Aisha ate nange lwaki Brian tabeera ki ex muba mwefumba era obo tebuba bufumbo mu bufunze ntegeeza ki ex buli wota ebikadde biba bifuse expired atachangeza ko kugamba nava buli woyingira mu life no jivamu tobeera nga kawo nogamba byemabega tibite ngoyombyeko ne mukwano go byamabega kasi ex aba wa mabega expired kugamba wenkubuza nti what is ex expired byagwako wagwako era kyenkole namba yange njijjamu enamba yo siddamu kukubira toddamu kundabako biba biwedde kwegamba we muba mukitadde tuba tukitadde nava banonyaki nze ngamba okunyamba mu buzibu ki mpa example oyina ex wo mukolagana toli mufumbo example nze okuba nina ekinemedde nga ex wange mujjukira mu mbeera ebya kyangu yanga nemukubira mugamba nga kikyeya yangu yanga mu nsonga zonna noti binene okweyagala nenga waliwo ate kyenyinza oba mwebuuzaako ngaki ekisobotabera enemewo toyina mikwano gyo mirenzi mina okimanya emirenzi gye gisinga okuba nga gikuwa advisor singa abawala yes lwaki ogende wa ex okuba nga akuadvisinga okuba nga ate oyina emikwano gyo yandabako olaba ekintu kino eno era woosalawo
n'ofuna bbaawo ne mwekyawa ate n'omala ne mufuuka ab'emikwano manya bumanya muli mu kwefuulinga mwenna muli basiru mu kintu ekyo mbuuza otya ex-wo agenda kufuulinga oluusi alinayo ka Aisha akalala kadeetinga n'ava gy'ogenda okoma nga mwogera oluusi agenda oyinza okwambala akagoye n'opostinga WhatsApp zajja ka status n'agamba waaw bannange mwonyiridde ennaku zino engeri gy'omwagala engeri gy'owamwinamu feeling kigenda kukuba wala otandika okukola byonna ng'obikolera Ian okuba bufaananyi bonna olwo nno ate fe abakazi tubaawo okukyawo singa abasajja bakyawa ogenda kukola ebintu byonna okuzzaawo omwami wo obadde okimanyi yadde ayina gwayina naye gogenda gamba naye nsobola omuzzaawo ogende omukwano gwo munyumiza omugambe tukapange gye bujja nga muddiŋŋane kati nze kyengezaako musango okuddingana ne ex wange musango bye yakkola okujja n'akukyawa oba gwe n'omukyawa lwaki temwakisotingira mu revision za kugamba omanyi omuntu gw'otamanyi nnyo like bano abasajja abasenja gy'oli omupya kati ba ex bange bano kambayite nti bangi banyanguyira you know kati tugezanga talina ex omu yekka ng'olina bangi yes nga bona nkolagana nabo we biba biganye gye biri nganzirayo tamutisusa wati mama kugamba ba ex ekitegeeza ba ex mubakuumira mu mbeera eyo nze nina mukwano gwange wande yaŋŋamba naŋŋamba naava nze ba ex sibagoba banyiza okubeera sitaaka nga weetaaga obuyambi bwe tugeze okoze mukolo obuliddwa n'abantu bayite balabe kuki kusenyu lyoli mukama obalage nti bannange mwankyawa nena wamufine natukajendaga mwe mwali biki nze mmanyi omuntu wabakoya abakoya ate naye woba omukoya abakukoya nze kyokyo era mbataafu nnyo kukikwatagana ne ex kwegamba gwe tolina namuzanyo na ex wo abalabi ba wali okolagana ne ex wo oba naawe wagoba okyayina enamba ye mukyatinga oba mukwera kasimu nagamba nalwadde kama nga ex wo naye nga tolina namujjanja bulesi okenda n'omujjanjaba takitanaba nakuwasa abulaze bunveeko talina mikwano mirala no ko wamutegeera wemba nakutegeera jangu netondere wemba nange sinafuna settled relationship jangu wange netondere ongambe naava omanyi ndi mulwadde naye kyamazima nkyakwagala nzije n'obumalirivu n'obwongo bwange bwonna mmanye nti mukwano ngenda mumulabirira ekiva mukumulabirira sorry tukizeewo okitegeera togenda kumpitawo out of the blue wejjo webase n'oli ejjo webase n'oli ojjo ngambe okimanyi bakozesa akajanja ako aba ex abasinga obungi nagamba lero lwaki sikiddamu ndudde kikubamu byebibeera eyo gweddeyo ogambe munange yani mwagala nnyo naava obulamu bwa ex kiba kisiraani oba ogobye kwegamba oba kitadde kite tabeera mukwano gwo mu blocking anti kati eriyo kama nze sometime sibeera nnyo naye nayinako like nayiko relationship nga gayo oyo twedatinga twasooka kuba ba friends ne tuva mu friends ne twekwana kati we twateekawo okwekwana okwo relationship ewe yajjawo aye ne tubeera ba mukwano nnyo kitegeeza bwe tuneekya oba we twekyawa relationship yaffe yaggwawo naye waliwo kano ka friendship akakolaki akasigalawo so kitegeeza mba nina muwalana ate nga twasooka kuba bakitegeeza muwalana naava ku blockinga obutakwata simu zo oba obutagamba n'enamba ya ex togikwata masiina kyenneetaaza ex banaye for real tugeze ndi mufumbo kama nga tuvudde ku ex gw'otazaddeemu mwana wabanga ex w'oyo wamuzaala olaba ne wemba nkuzaddemu omwana ne wemba nkulinamu basatu tolina kyoŋŋamba wemba nina sente zange nga nsobola okwerabirira abaana abo nsobola okukikwasaganya bulungi tolina kyoŋŋamba expired tugeze naava sorry naava omanyi wekijjira ekintu ekyo ogenda kweyagala ne ex wo okitegeera mubeere nga muli mukwano omuzaalemu oluusi abaana akumanyiire ayenda anywa omwenge agenda out gwe omwekuumidde kati how sure are you tiwakomawo yembeera mugenda setolinga era muddeokuba people change okimanyi akaza k'obwenzi oba
akaza konna kwakwatidde mwani wo tekakyo bituuka nakyuka nakula. Omanyi bano bashuga mami lwaki bagenda ku baana b'abeene oba bashuga ddadi olw'ensonga kaze kaava dda obadde okimanyi mu buto ekintu kyonna tekikyuka kati manya bumanya nti kanfuna omusajja nantegeera talina mbeera z'ono ate nkyuseemu sobola okubeera mu settled relationship nga njeyagaliramu era nga nyumirwa n'omuntu wange ex neme musembeza ate wooba oli mufumbo totawaana kusembeza ex mukyawe omwesonyiwe tugeze mu lunaku lwa mbaga mulina bawo mu buliri ng'akweza ka message mwana gwe kale singa nonze yakuwasizza kale singa embaga eyo yinze ate ba ex tebalina amagezi mwattu ate okimanyi nti nno ategeera nti naava ofunye omusajja ansi kuba tyoboola naye ngezaako kyogera woba wankyawandika ndeka mu bulamu bwange tonnonooza okitegeera olumu akikozesa kasoso nagamba kankijjayo gye kiri okitegeera kwegamba tebagala tulaba nga tuli bulungi tebagala balaba nga buli bulungi kyekiringa muwala munno ng'akuwalana nava buli kyokola tagenda oluusi mufuusa ab'emikono kati nga wendi naawe nga tuli so close wakaseera weka tukanava ne twekyawa ate ne tuddamu kozika abasinga nga twavaawo bubi nnyo bawanjagalira musajja my friend nenkomawo mba nkomyewo for revenge wangi maama kati beba ex abakomyewo for revenge abatakomyewo bya ddala oba olusi kulyamu kukozesa enduddo kiryamu bakati lunaku zino kiri kitya ate bw'obanga gw'omu ku lumonde ono eyakumuka ku lumonde ono eyakumuka omanyi ba ex balina obwo obukodyo bwabwe bwe batega omumaaso nga kyentegeeza 18 above lumonde yakumuka awo alina okukomawo naye bakanikiri kitya totawaana kumavaazo ba ex temuli mikwano naye ate nga sandyagadde ate tubeere ne ba ex bangi nava osanga bawala nga balina ba ex nga 7 nga mutwalo kama 7 gokka bonga batini wangi mama olinayo nga bameka banange ba ex bamenti ngenda bategekera yakaba akakolo akabaga bali mutwalo mbayite kati omanyi nagamba ku mukolo gwange ngenda kukola ekidaala kyewaka kidaala kyaba ex ab'emikwano ba ex bokasagala beetabike mu bantu ne mama nabagisusiza banange onawe okoze ekipya ekitabanga osogeera ba ex baffe mikwano gyaffe baganda baffe tuba omanyi programu eno tubeera mu bintu ebitambula mu life experience bye tuyita mu bulamu kama so omuwala ndaba olunaku olwaleero oyinza okuba olina ex naye nga mukukuta oddayo ex oyo mukwano bw'obeera naye kama ng'olina nebbaawo kimanyi tutera kumuvinga on kuba y'okyamulaba waali tannawasa naawe tonnafumbirwa kitegeeza oba okyamulabawo nnyo togenda genda mu maaso because ex akyalwa akyakusoma olimwaka eguya teffe tubaamu nnyo tulinga oba tukiyite kusiibwa omala obanga omwezi nga tuhavize 6 olaba nga tobitegeera kati fe abafa abali e Bulaaya tubeerawo kama ate nekomaawo eyajjamba tabitindala takisusa gwe mbali nkyakugamba so omusajja oyo oba omuwala most them si basajja abo tutera genda mu maaso because okyamulaba si mufumbo naawe akulaba toli mufumbo ne mwesumbuwa mwemalira obudde nze sitange wande yaŋŋamba lwaki mwemalira obudde obwo wanditunuulidde muntu oyo agenda kutwala mu maaso ex wo kitegeeza expired yes tetubagambye nti no mubawalane tetugambye nti no mubakyawe bubi naye ex ayina wayina okoma kama tetuwabya abantu nti babawalane babavume babakole ki ex oyina woyina omukomya bw'obeera ng'olina wooli tomuleka kujja nnyo gy'oli waaba akuba essimu tugeze buli ssaawa akuba amasimu walidde simanyi biki agala kuzzaamu otandika okuddamu omulowoozeeko kitegeeza essimu waaba akuba nnyingi zifuuleko bizi ezimu omulage nti obudde obwo bwe yabuzannyiramu obudde obuliwo
blocking blocking abacha kugasa kati ex wo tetugambe nti babawala eriyo omuntu akulaba sawa zino tekuba kuwalana nava wenkera kumacha ne ku blocking ku Facebook ne ku blocking ku WhatsApp buli wamu nava mbasi kuwalanye togenda kunkubira simu sigenda bataddewo embeera embi nava omuntu watuukira ku blockingira nze block enuma oba n'abalala ebaluma yes era omuntu wa ku blocking amanya either taagala muleekaanira oba kumuleekaanya oba yakoowa mbanakowa nga wotegedde nti expired yes mbanakowa obulamu bwange obato nga wokyogedde nti bakuzza emabega oba onziza emabega kati saawa zino akulaba wafuna mukiibi olina omusajja omulungi akwagala keyaling nga bambi akufudde konyirira you look good watandika okuwaanira lwaki ye teyabikola lwaki ye mu biseera ebyo teyafaayo okulaba nti mukazi we alabika bulungi lwaki yafuba kulaba nti bambi omukazi ono mwetaaga you know ne batulaba sebo tumaze fumbirwa tufunye abaagalwa baffe bahabbi nga bamanyira nga batandika otukubira obusimu bwe kikale mwana gwe kati olwo mbu bwankyayira ddala ba ex mutule ba ex bewumuzeeko kye tuyinza mufunewe mutubategeeza kituufu nakitegeera kama nobeera nga you are happy n'omwagalwawo mulina mudiro mulala ka firimu oba kanenze lumu naswala kyokka nga ate ankubidde essimu wendio n'amumanyi amumanyi nti yali ex wange kyokka nga n'erinnya nalyerabirako amazima ga Katonda nayagala okubulira mu ntebe neŋŋamba ye oba onaŋŋamba kikati ono galina ŋŋamba giteekera budisipiika kati ekyannyamba yali alina kyambuuza so ba ex temutwefuga nnyo bwoba omanyi nti wakeera ku makya nova mu bulamu bwange ate oba tomublokinze naava kyolina okukola kiri kimu amanye waakoma takuba si mu kiro amanye oli mufumbo neriyo n'abawala ab'okajanja tugeze naava sinafumbirwa nina ex wange musajja nina James twekyawa ne nga nkyamwagala n'okuba obusimu ekiro hello oli bulungi kyokka mukazi we waali gwe yawasa kati owulira otya naava baawo yakikola kati gwe lwaki okikola enewe tekiri ku sayidi zaffe abawala wabula n'abavubuka kiri ku sayidi zombi omuwala ayinza okuba esimu era atabule sina ex yekka bannaye n'eb'emikwano abo balekerawo okusumbuwa abasajja b'abendi mutyo waliwo yasumbuye owu anedda muganda wange ate emboozi gikomya amunagyongerezaako olulala tudde kuyaba ex ekyo kyenyinza okugamba okitegeera beefuge nkireese mu ngeri ki bonna basobole okuba nga bakitegeera ti woba ex tokubira bba wa munno kiro manya yawasa wagenda okumuleka nawe olabawo kyobadde okugusa n'emikwano gyaffe abawala mikwano gy'abasajja baffe omulabanga abasajja abo nga bafumbiddwa mubaleke mutunyiiza so mutujjako nange embanja nnyiga kiringa omusajja nange wanankubiranga mukwano gwange mulenzi nankubira nga ndi nebbawa kitegeeza bbanga agenda awulira bulungi tawulira bulungi tafiringa good eraga kazi wano yankubiresi biri balina relationship kyetuuka ne wano ng'ate akimanyi alina omusajja kitegeera so ba ex baffe tubagamba nti mwefugeko olumu bwoba omanyi nti obudde mulamu bw'omuntu muleke abeere happy gyali tomusumbuwa oba ojja kuba akasiba kabbaye wali so kama nga tusemberera okuggalawo kalowoozo ki kowa ba ex baffe abalungi owaye abalungi ba ex baliko obulungi n'obubi wangi maama bali nze kyenyinza okuwa ba ex woba okyaye omuntu oli muwala oyagadde bbawo omwemaliddeyo omukwatidde muwezi omukwatidde mu kintu kyonna ekisobodde okuba nga kyawukanya omukwano gwammwe manya bumanyi otalina gyakutwala muveeko mu blocking enzo ekyo kyo nkiwagira kubanga ogenda kuba mu ssimu ye ojja kukemebwa oyina essimu ye omukubire oba olusi bikukutte ogambe lwaki ene ba ex bamanyi n'akamanyiro nagamba jjanga okutwaleko out yes buzibuki ex byonna mubikomye tusobole okuba nga ate tunyumirwa obulamu bwaffe ex aba akuzza amabega nga wowulira nti expired totawaana my friend kama ozigemanya yakugamba ekituufu okay ate nga munange abagibeerako oba abagiriko tubajukiza nti okwongera okusubscribinga tubeere bangi n'abakadde musharinge tubeere nga part of us emboozi nga zino kati olunaku lwaleero badde emboozi y'aba ex nze munange akalowoozo kenkuwa gwanda bonna olunaku lwaleero ex wange oba ba ex bange oba ba ex baffe so
mutulekeko gye tuli w'omanya nti naava yakera ku makya n'afumbirwa lwakuba sinnagira sinnateekayo positi manye bambi basinga balanga n'emikolo wemulikera ku makya ne mundaba nga nfumbiddwa munsumbuwe kati nga nkyali waka bansumbuwe tekitegeeza kusooka kukola mukolo okutegeera nti oli mufumbo okay mbagamba mikwano bwe mututambulamu bwamwe mutuleke kuba ex w'oyo saawa zino yesu omwagala mwali mweyagala nnyo kitegeeza tugenda genda mu maaso tugenda kwagala oyo mukiiri because okyamutadde okyamuwadde ekifo mu mutima gwo tolina ngeri gy'omujja muteeka mukiibi kati y'omujjako ssente okyayagala ex kitegeeza wabula bannange okimanyi abawala abasiru gye bali babikola nga mukiibi amuwa ssente naye ng'alaga akyayagala ane bwe nina kasinaliyo kamu nga tumaliriza tulina mukwano gwaffe imagine yali lubuto birthday bawe yamukolera birthday nayita exiwe imagine olaba kyenkugamba nava muyina obubaka watya n'akukola eki kumalirayo nayita exiwe wabula ne beekisingira maaso oh my god yamusigaza yamukyawa ekyo kye bakuyita munange omusajja yamusigaza naye ate naye yamusasula oh god ekyo tebakinkolanga bannange ebirungi biggwa byokya kwenkugamba gwanda lunaku lwaira ate tubajukiza nti musubscribing nga musharing embozi nga zino bannange ba ex mwefuge ate nga munnange ku youtube tukozesa life experience uganda okusobola okuba nga otunonyako musubscribinga nonyigawa wali akali tubeera part of us ku facebook tukozesa asha nava namatovu official osobola okuba nga otunonyako nange account yange nkozesa asha nava namatovu kama okozesa ki ku facebook kama ozi facebook instagram kama ozi ononyako ne ku top tv buli lwa sunday 10 ku 11 ku mikolo n'embaga bannange I can't wait my mukolo bakambe ebirungi biggwa bwe kyamubeere bulungi bye bye